President ayagala abantu tabagalizangako kirungi na kimu. Ayagala babeere babeega nga buli kiseera abawaayo obusente ate nabo bakamulamu. Lwaki ayagala babeere basabirizi? Tafugika omugagga. Yes. No, yakendezeza mmeka. Motoka ayongerako okuva ku 4 paka ku 8. Kyokka zinywa amafuta naffe ge tunywa. Tubadde tukyanoonya sente z'emulago wano. Ogamba ababaka nti mukwatayo 10 mwenazeeko efu. Ababba akalulu. Kati abana bagamba babatta. So Gaddafi bamuse. Naye kati botandika okuga nti nze nyina amafuta ate nsobola ogasengejja. Kwaki teweebuuza ababadde balina amafuta nga basobola ogasengejja kiki batuuseeko? Abantu swamps wano baziyamu ettaka ng'omukulu atunula. Ogenda kuleeta Rufayira gwe atalina kapasite ekuuma swamps. Genda otendekere yabayekera olabe. Toyinza kuga nti poliisi oba amagye oba prisons oba intelligence tebalina mafuta ne baate bagalina ovunaanibwa omusango. Lwana nnyo okwewala okuteeka essuubi lyange mu anko. That's the conflict in my soul. Because in the last 20 years plus, bano babadde boonoona our indigenous seed nga atunula. You get? You can never tell me that chikutwalide because that you needed 30 years of deep sleep, deep ensigo eriroko neeva. Tulina obugagga bungi nnyo. Bali abakuba amawanga agayina amafuta bajja kujja wano batukube nga batukubira amazzi. Because tulina amazzi agatuleme okutereka okulabirira ate batukube n'okwa tulina ettaka ddungi nnyo. Already we are slaves to their seeds. Etteeka lino singa liyita mu kiseera kyalo nga biriri kati mu kiseera kino bino erimala liyita n'okola interview ne Mwami Kyagulanyi owa National Unity Platform nga tofunye lukusa okuva eri minisita oba okoze okolaganye ne foreign agent era gwe nga media house oyinza okufuna penalty oba n'okusibwa. Kubali essomero lyayidde naffe tugenda kuteekawo aga gavumenti agala daycare center. Ne daycare center olimi okuwa abaana abakulu obuugi ogenda kulaba omwana wa myaka gumu kitundu omuteeke mu piero imu UPE agenda kufiira eyo. Nti omwana ali Saudi Arabia nga akuba ekyeyo nti ekiba kitegeeza nti foreigner bo balowooza balikolera naye ligenda kulya bo. Gasimbagana ne bannamawulire mwasuze mutya nno bassebo ne bannyabo. Tuwaniza nate program yaffe eno Gasimbagana ne bannamawulire buli lwa mukaaga okuva ku ssaawa 4 mpaka ssaawa 6 tubeera wano nga tukubaganya ebirowoozo ku nsonga ezitali zimu. Mu studios nina Siraje nina ne Charles Romshana naye nga Siraje tanatuwaga mpapu nga gibadde mu mawulire. Charles soko buze kubatuuliriza. Abatuuliriza abaagalwa bato okusinga nnyo ab'emyoyo emirungi. Katonda w'amaanyi, Katonda wa kisa. Mukulu Diiki ngule bali abakwata Jesus Christ ojjukira story eyo. Yes. Kristo akava mu Easter kujjukira amazuukira bwe baali bamukuba baali tebakimanyi nti kuva ku ssaawa 6 kutuuka ssaawa 9 enjuba egenda kuzikira. Baali bakimanyi? Baali tebakisuubira. Baali bamanyi nti bamukomeredde ku musalaba. Baali bamanyi b'amaanyi. Afudde. Baali bamanyi b'amaanyi. Baakwata oli yayogeranga bye batakkiriza. Naye nga bw'obanga tokkaanya na kyenjogera yogera kikyo nange nemu okukkaanya n'ekikyo. Because nawe osobola okwogera kyogera n'engano ogana okukkaanya nakyo. Naawe kati naawe nange kanjogere ekyange naawe olemu okukkaanya nakyo. Bo baasalamu bakube batte. Naye nga baali tebamanya that time nti ono agenda kuvaako amaanyi nga gasobola okuzikiza enjuba ate nga tebasobola kugizaako. Ate baali nga tebamanyi nti bw'anaaba ng'ava Magombe wajja kubaawo abalala abaafedda nabo batambule. Nga tebamanyi nti agamaanyi weegali. Kati tubeerawo no nga twepanka
tukole ebyo byetukola. Baali bameka abaatambula abaali baafa? Bayibuli egamba nti abantu baalaba be baali baziika edda nga bakomyewo nga batambula ku naye tebakiyingiramu nnyo okutubulira nti oba baali bameka, ojja kufuna obudde obabuuze oba bawangaala bbanga ki thereafter. amaze n'okweraba nti waliwo covid gweyitaano mu kibuga I'm just challenging you that. kati gwegenda mu kibuga obuuze tuva kugamba wano nti mbere n'endowooza yange okkirize senabakukuba okyalina omukisa kati gwegenda obuuze mu bantu nti waliwo covid. Of course covid yaliwo, beerabira dda yaliwo. nekyeŋŋamba kati bw'obuuza ku bantu 10 abantu 8 bamaze dda okwerabira. Kandi bagamba ebirwa byerabira. Very good. So kakati naye olinze mbadde nkulaga amaanyi nti waliwo amaanyi nga abantu abaafedda nga tobayambye nakuva mu ntaana bo nga bavaayo ne batambula nga n'enjuba ng'esobola okuzikira ate nekola ki nezikira naye nga bana baali bakuba Jesus Christ bo baali balowooza bamaanyi nnyo. kakati otunuulira abantu wano nga boogera nga bawaya nze nja kukola kino mundabe naye nga tebamanyi nti oyinza okuleeta embeera ate neevaamu amaanyi mangi nnyo because amaanyi gananyini nsi amaanyi ga Katonda tetugasobola. Okay. Siraj, buuza kubatuuliza tuwe ne kugabadde mu mawuliriza yonna gye muli mbalamusizaako nnyo abafuniddemu obuzibu Katonda abasaasire tuyerabidde Peter kibaza atambule bulungi naye wali simanyi wawuliriza awo wonna waliwo netiwaaka but even online asobola okuwuliriza kati amanyi kati nyina highway tolina highway Duro College osobola okutuula ni mu Duro College tolina highway kawaka ate nyina n'akafaliso mukayita kafaliso o kafaliso tolina highway Mama Siraj gera mas abadde mawulire kumpi wiiki eno yonna Christopher Okero musango gwe bagamba nti yatta abaana bana gukyagenda mu maaso. Yakkiriza wiiki eno oluvannyuma lw'abajulizi 18 aba state okuwa obujulizi nekizuulibwa nti abaana baafa, abaana baziikibwa. Kamera nezimulagako ng'atambula mu bitundu ebimu nga neggaba atuukayo naye kakusenta natuuka at least obujulizi obwasembyeyo bwagambye nti ekiso kiri ekigambibwa okusala n'engoye omusaayi ogwaliko gulina DNA ez'abaana abatemulwa. omusaayi ogwali ku kiso n'engoye ne ku ngoye. Omulamuzi n'amugamba nti kati olina okwebuzaako ku bintu ebyo onnyonnyole. naye nga ziriko DNA yono ayatemula. Yes. naye yaliko yamugamba yeewozeeko n'agamba alina abajulizi be bana. Era eggulo babiri bazze muganda we n'omwana omu abeera ku street. Naye muganda we n'asaba baleme kumuteeka mu kamera ebyokwerinda bye naye obujulizi n'abuwa nti yamulabako nga ali mutabika n'ebirala. Yamulaba ddi mabega yamulabako bayamutwalayo yamulabako yamukyalira. Lawyer wa state gwebawadde okyonaga nti tulibadde tusaba balete omusawo okuva ebutabika gyamukebere namuga nti omulamuzi naga nti wano waweeredde obujulizi abadde agoberera bulungi era nga n'ebintu abiddamu. So ebyemabega tetubyagala kubiddamu ate mu statement ye takonye ku butabika. So engeri gye yagamba nti tagenda kulayira kuba soka naga agenda kulayira bamuga nti bw'olayira bakubuuza ebibuuzo naga nti sijja kulayira nja kuwa story yange yokka. Option y'okusirika nayo n'agivaako naye yamaliriza agamba nti yatta abaana naye mu butali bugenderevu. Yatta abaana yagambye nti yatta with an intention okufuna obugagga. Ekyo kye yasoose naye naga nti yabatta emabega yali alina intention y'okutta kuba yagambye waliwo famire ya muganda we yali ayagala okusaanyaawo naye oluvannyuma n'adduka n'ava mu ggwanga n'akomawo. Kati bano n'abatta naye agamba statement zino zibamuteekako ebirala tibamutulugunya ne bamukako ku bisayininga n'olwekyo asaba bagigobe bagyongereyo
abajulizi ababiri bakubye ku simu zaabwe nga teziriiko ne bamuwa weekend abanoonye komanda omusango guddamu naye tegujja kuba ku mobile court kooti eddayo weetuula ku high court. Leero lwaki baga enkuba ebatawaanyiza nnyo tayawadde ensonga neganye mobile court ekomyawo ebisigadde byonna defense submission za bonna assessors opinion ne judgment bigenda kuba mu kooti. Abantu bali balina opinions nga balowooza nti omusajja oyo alina amaanyi ag'enjawulo buli bamuleetaawo enkuba etaataaganya ebigenda ekifo kyennyini kiri ku nnyanja. Enkuba ebadde etawaanya si lwakuba okero. So ebyo ebimu ku byabadde mu mawulire ebibadde mu mawulire abalala gavumenti ng'eyita minisita wa ICT yagaye bataddewo akakiiko agenda okunoonyereza ku nfa ya Honorable Nakimuli. naye mu kuyingira atemula omwana asooka owokubiri owokusatu owokuna nga badde abigoberera poliisi yalaga engeri gye yakikola how easy it was. Omuntu omu abantu babiri bokka Metroni alabirira abaana ye eyewitness yekka na moto about obujulizi nze ntunulira the security system because tubadde n'ebizuba nga bookya amasomero okimanyi mukulu incidentally mu katundu awaliwo kamera nekwola amasanyalaze tegaaliko tebalina bifaananyi ebyo biva ku kamera ey'okusiini ne kyaki yennyini tiyalina kamera awo dekeya kuba waliwo institution nnya waliwo kyaki ya Father Kasirivu waliwo secondary school waliwo primary school ne dekeya etwala ku baana ba myaka 2 n'ekitundu naye ono gwe yali aleeta okusasulira school fees yali kwesatu ne bamugamba nti oyo mutwalo eri mu primary naga nti tayogera bulungi njagala abeereko wano ayiga okwogera so ne receipt ya school fees naye emuteeka ku scene of crime gwe baagimuweera n'ebirala ebyazuulwa simanyi yalina obuso 6 ebyo byonna naye omuntu asobola okuba n'obuso 3 very interesting omuntu kujja n'owa school fees n'oleeta n'akaana teyakaleeta n'owa school fees but nga objective kuyingira it's heavy it's deep. Ate yali alambudde amasomero 2 incidentally lino lyasookerako agadde keya around Kampala 2 as in 2 over 20 yes amakumi 2 ate nga awamu akozesa motoka naye nga talina driving permit yayo mu Uganda ina driving permit 2 eza America. Okay so liwulidde ebyo tuwa ebirala ekirala ekibadde mu mawulire bano ababadde babamenyaamenya abatondera ku nguudo okunoonyereza okufa kwa Nakimuli as an inquiry yes bagenda ku ddwaliro bazuule eddala kiki ekyaliwo omuntu yalina yali agenda ku minor surgery okubanga yagira yafiira but surgery sigala surgery nasinkanye omusawo dentist omusawo w'amannyo atabeera musawo dentist abeera anti mwe basawo badokita katosobola kubeera dokita w'amannyo. Ekigambo ky'Oluganda mukinoonye kale mu Lunyankole bamuyita batya owamino tukooye kakati nasinkanye ajanjaba amannyo nambuuza yali agala kukola course ajagala bano abanoonyereza ng'omuntu amaze okumutemula forensics ebintu ya forensics kati nemugamba kulwaki tosoma anesthesia bino ebyokuteekamu eddagala nga bagenda ebyokusirisa nga bagenda kukulongoosa kozi nga abantu baffe bafa olwekyo gwe n'obyemanyira n'obyekolera bw'oba ogenda kukola ku muntu nga gw'omusawo ng'okyekolera olimu okukozesa omuntu omulala omuntu n'akufiira mu ngalo oba eyo si ya procedure y'abasawo because I can have that skill sikiwa nti bino ebyuma bino birinamu diguli but wabiyiga kati
naŋŋamba nti omanyi munange waliwo omulwadde yajja ffe twamugamba tolya mmere ye naakola ki nagira walidde emmere naga asaalidde kati nemutumuteekako eddagala bamuteekako eddagala ly'okumuseresa n'afa kati nga twebuuza ekimuuse kyekiriwa because the operation ebadde mayina nnyo ogenda okukizuula nga mu lubuto walimu emmere. In other words oyinza okujja nga sajjale gyabagenda okukola nga si y'amaanyi nnyo naye ng'oze olidde emmere eryeddagala erikuta kati ye naŋŋamba nti si abalwadde tubagamba tolya mmere for this number of hours. So in other words nti security eyo gy'olina okutaasa omulwaddewo okutafa is to believe omusawo kyagambye nti believe nti oli omulwadde abadde sensible. You see you're operating on belief nti ono omulwadde omukyalo kyewaffe oba kawoko oba lwenshama oba wa nti is so sensible omugamba nti tolya for 24 hours tajja kulya enjala ejja kumuluma agume because ogenda kumukuba ddagala that he is that conscious. It's kakati ekyanabadde ekirungi is waba ogenda kumukolako operation muwe admission exactly kati omuteeke under observation for that period. Yes. Now here you have a member of parliament walking in avuze mmoloka mujamu biki nga ali akasoli kukubo ali aki how sure are you because that's our life. Kampiteko ali nyo kuyogati otutuse wali bakubye ryeddagala kuseresa pup ngali kusse byagenda okuzuula kati biyambe ki because you see postmortem yamba for other would be clients tumanyi kiri mu byalo abakyala balina ebizibu ebyo engeri gye bafa mu malwaliro g'ebyalo eyo because of nga bwe ngambe that anesthesia n'abantu abatali qualified to operate singo nga anti yesterday gye mugenda okukola waliwo omukyala tukola naye wano sijja kwogera linnya lye yalaba akafaananyi ka recovery because balaga akafaananyi ng'omukyala oyo anywa juice omubaka nangamba it is interesting nti ye bwe yali alina challenge bwetyo bamugamba after operation tolya ekintu kyonna naye bwe ndaba ono ng'alina ka juice it is interesting. Forget even about the quality of juice. By the way, the juice atekamu ne Red Bull natekamu you see so no I'm not saying tono yabikoze but I'm saying your lifestyle je tuliko that's the lifestyle we do. So singo ngama nto ogenda kukola study abakyala mu byalo abayina same problem first and foremost ebizibe bivaawa gana mbalagalaga batukuba for family what family planning agambalagala agone gakyusa hormones zinegajira kati abakyala tebagala na kuzaala actually nalabye bwe nabadde nkola research ku case ku nsonga eno nalabye nga ekisinga okuleta fibroids kiva mu hormonal changes ezireetebwa those nze kyogera mu Luganda kakate n'abakyala bala tebagala kuzaala nyabaana n'obutagala kuzaala nyabaana egira mbweti erinza omwana gwe n'osalawo erinza omwana bwe maleta nkana ezimba so all of those problems but you now go in our villages ngatanga n'abakyala balina nezi HIV balina kindwadde nyingi nnyo kati batuukira mu malwaliro gali kasita dokita akulaba bayagala kukola surgery. Did you know that? Antu afunamu nnyo sente. Yes. Tayagala na kuwa alternative. Byalaba nti this month nyina okukola miliyoni zange 8. Yes. Kati akulabanga a potential client wakulabira wonna abakuwaki so MPs abo bagendayo maybe bagenda ku ensi egenda kulaba nga bagendayo nga naye lwaki abantu baignoring our national hospitals tukaneme okukyogera ku radio national hospitals lwaki abantu bazignoring bamanyi nti balina kye bateekayo. What do you mean tebalina kye bubanga oli ku level nti parliament egenda kuteesa ku mulago okuliisa abaana on the budget of feeding patients nosanga parliament erina obudde obutuula to discuss ensimbi ezinaliisa abaana really that should be automatic.
tekyandibadde na debate ne bwogamba kati nti churches mu Uganda ziweeyo emmere eriisa abalwadde mulago you will get free food. yes But you see our parliament yo erina n'obudde obulowooza na kukiteesaako soon they will even be discussing n'amasefuliya gera maaso twongere ebibadde trade order operations parliament yayimiriza okumenyawo obudaala n'obuzimbe. yeah the minister of state for trade but of course kyazze mu parliament yabadde mu parliament okutuusa mu gw'omukaaga nga gugwako kuba waddewo complaints nyingi nga batandise n'okuyingira mu masinzizo mazikiti bitugenda bamenya bagamba basooke bakyetegereze bakirege naye nibaga nti abo bebamenya tebagenda kuliyirirwa ate era tebaddawo ate exactly so ekyo nga kikyali awo sovereignty bill yagenze mu committee naye reason eri gye bawadde yasinze okwewuunyisa abantu minisita yagambye nti tukyayagala okunoonyereza okukola research ku ngeri ki gye tuyinza okujja abantu bano oba okusengula abantu neweebuuza nti twagala kufuna bwe tubateeka kati lwaki wabagoba katonda bakutegeera wakyakukola balowooza bamaze kukola mesi ez'ebiseera ebisinga kati sovereignty bill yagenze mu kakiiko akanoonyereza ebitongole byonna ne bannaddiini n'abalala abantu abasoose okugendayo bonna n'ebibiina by'obufuzi bagambye bagisazeemu bukolokolo kuba terina kyegenda kuyamba. Ekirala amafuta gayongedde okulinnya gayongedde okubula awamu bakubuulira ne lita zoteekwa okunywa soloti bagaba bamaze ennaku 5 tebalina mafuta n'awalala nga bakubuulira batya bojja ku pampu nga bagamba tuyagala 3 nti atukuwako 10 awalala olabawo layini ekibadde kirudde okubaawo. Bajeti eya 227 yayise ne trillioni 84 sente zinaava kati bokyaka amafuta gitandika nga lumu amafuta bwe gaba gabuze ate nga galinnya ebbeeyi musigaleeka omukulu yatugambye mulagawa president bwe yagambye okuzengazenga nemunga owunya wali yagambye mwagala genda mu mabaala musigaleeka yagambye ku nsonga z'amafuta ng'agamba nti ye abantu batasaasira be babaagala okuzungazunga naye ayagala amafuta g'ennyonyi gasobole okutwala abalambuzi mu bifo ebyokulambula be bajja okuva ebweru naye kyesimanyi be banaatuuka Entebbe era banaalinnya nnyonyi okgenda mu National Game Parks ne mu Uganda Museum. Then n'ekirala agamba nti gayambako n'okutwala ebintu byaffe bye tutunda ebweru. Weebuuza nti biva bitya mu nnimiro okutuuka ku kisaawe era bikozesa obutafaana ne Congo wano tulina ebisaawe bibale bobayira ku ngalo so ekyo ng'okiggyeko tuddayo mu covid lockdown exactly tutya tusigaleeka anti bw'oba tolina ssente abalina ssente bajja kutambula no by the way anyway bajja kugula obugaali bicycle. Omusango gwa Besigye prosecutor mukulu mugwo yagambye nti waliwo omujulizi waabwe gubaharasinga naye ngaali onurani ati okujja naye yamwogedde erinnya for the first time yali yaganira abamu nti bajja kuboogera amannya naga nti ekyo kireetera ddala ensonga yaabwe yokugamba nti abajulizi babakweke identity zaabwe as of now kati emisolo egisinga gyalinnye nga omuntu yenna mu bbagolo senga kyenaaba kiringa bwe kiri afuna ssente nga bazikuweereza kuva eri ebweru miliyoni nga 4 olina okuba nga weewandiisa ministry ya internal affairs ate gwe gwe baziweereza naye terinaite eryo anti nkubuulira ngambye bulina abaliisi emisolo gyonna emikambwe mwegiri bano afuna commission ku MTN abageemu ab'omusaala ogusukka emitwalo 33 n'ebirala bingi.
Okay, biwedde ebyamawulire. Kagolomolo endagaano bagyongezaayo olw'enteesaganya za Israeli ne Lebanon naku 15 owa Iran n'ayongera amaato mangi wali mu kagolomolo nga gasinga n'ennyonyi ezibadde ziyitawo munda ng'agezaako okugamba tewali kuyitamu akugyako ng'oyo gwe bayisaawo okwewala bomu asasudde miliyoni 2 n'ayisaawo ekyombo kyewe eri egundi emmeeri ye n'agenda naye nga bazijjako abo bokka be bakolagana nabo abalala bonna be batakolagana nabo tosobola kuyitawo. Okay. Webale nnyo RDC kwekyo ekyakagolomolo ntandaba yingidde international news. The latest is Arachi, foreign affairs minister wa Iran against Pakistan. Then ne Trump naye abataddeyo asindise abasajja babiri including the son-in-law mu Luganda is mukoddomi we naye tebagenda kutuula wamu, tebagenda kusinkana face to face, bajja kuba bateesa indirectly. So ababitunula bagamba tewali kigenda kuvaayo, right, anti bicha bakyali wala mu butakkaanya. Okay, kansoke nveko mu bulango buno tukomawo. Tuli mu program Gasimbagane ne bannamawulire. Ennaku zino bw'oba okozesa ekidduka ng'otambula ne bw'obeera oli mu taxi okizuula nti mumale akaseera akawerako nga munoonya amafuta ku pumps ezitali zimu nga tegaliiwo, we mugasanze galinnye, era nga kino kireetedde bannayuganda okweraliikirira ennaku nga 2-3 emabega wadde osobola okulaba nti ne traffic akendedde ku nguudo, abantu tebakyatambula nnyo olw'okuba n'endowooza nti kiyinza okuba nga kiva ku ekyo kubanga oyinza okunoonya amafuta ne gakubula. So twayogeddeko n'abavuzi ba taxi ne bagamba bali awo nabo basobeddwa, balina enkiiko ze bagenda okutula mu weekend balabe oba bagenda kwongeza ebisale because nabo kibayinze. So amafuta gabuze mu bitundu ebimu ku petrol stations ezimu, endala zirina bw'ogendayo bagamba balina V-power yika, abalala bakugamba nti no tegaliiwo, abalala bagamba nti tugenda kutikkula tulindemu. Omukulembeze w'eggwanga yakyaddeko e Kenya, babadde balina summit babaddemu bagita Africa We Build summit, yabadde egguddwawo e Kenya eyo. Omukulembeze w'eggwanga n'agamba nti ye teyeeraliikirira bannayuganda banoonya amafuta nga bakozesa nguudo. President Museveni agamba nti bw'oba olabanga amafuta ga bbeeyi musigale ewaka temutambula, talaba nsonga lwaki mutambula nga lw'omukyala wadde atubuulira omukulu kye yabadde agamba. Minisita w'ebyamafuta n'amasannyalaze Honorable Ruth Nankabirwa yafulumya statement katalina bagenda Nairobi ng'agamba nti amafuta weegali mu ggwanga, naye ng'agamba nti kyayise oil marketing companies ziteekinza advantage olw'entalo eziri mu mawanga aga Middle East okulaba nti baholdinga oba babulankanya amafuta somehow ne bagaholdinga oba ne balinde ekiseera ekigere bamale bagate gasobole okubeera ku bbeeyi. N'agamba nti kikyamu era tekikkirizibwa. Twawuliddeko nti ennaku zino amafuta ebbulu ly'amafuta lye tulirimu ennaku zino waliwo ba dealers abaagafuna mbu ne bagatunda mu kampuni z'e Kenya, naye gye baali batandise okubonaabona nago. So tulina ekizibu ky'amafuta si wano wokka mu ggwanga Uganda, Kenya n'amawanga amalala gatuliraanyo. Era eno summit gye mbagambye ya Africa We Build Summit eyabadde Nairobi, basazeewo nti Uganda, Kenya ne Tanzania bagenda kuzimba oil refinery etanga, basobole okulaba nti bamalawo ekizibu ky'amafuta mu region yonna agava e Congo nabo abava South Sudan nabo basobola okuba n'amafuta bagatwale nga ku refinery eno ebirenga egakola. Naye twagala okwebuuza nti obuzibu buvaawa ku nsonga y'amafuta mu region eno, nti tulina amafuta mu bitundu byaffe naye tubadde tukyalemeddwa okugasima mu Uganda. Bagamba mu bitundu ebimu ebya South Sudan nabo balinayo, so baagala bakola refinery eno. Bino binayambako okumalawo obuzibu bw'amafuta mu ggwanga. RDC
sebo nsaba ntandike naawe mwami Mohamed Katerega, ensonga y'amafuta n'ebbula lyago mu Uganda tuyinza gimalawo tutya? Webalimye sebo webalire ddala n'abatuuliza nzikizi nabo mbalamuseeko. Ewaffe ejjinja etubadde kaweefube waakulaba nga tujja abantu mu bibira ne mu ntobazi, era atambudde bulungi. Mu ntobazi walina kubeerayo bantu abagenda okulundirayo ebyennyanja, so si kulimirayo bikajjo na kulimirayo muceere. Ate ffe ekiragiro kya minisita eky'okuyimiriza trade order kyagenza okujja nga almost Jinja district nga tukozesa human face kikwekweto kumpi kyadde kiwedde okujjako mu Kakira town council. Abantu bennyini twayogeraganya ne beesengula ne tubateeka mu butale. Waliwo wamu ndowooza amagombolola nga 2 gye tulina okuyiiya alternative. District tetuulidde awo kulaba nga tubafikisinga, naye bo bannaffe abeekakira nga balina enkaayana n'omugagga Madivan nga balina ensonga zaabwe mu kooti, ne bagenda bafuna ekiragiro kya kooti ekiga tetubakwatako. Akaawo waffe n'awandiikira Attorney General nti tukole ki. Attorney General yadde tannatuddamu nemufuna ekyokukola, naye waffe twadde ne human fair wala gye tubadde banyaga ensonga eyo tujja gifunira akadde ya trade order maaso awo. Njagala tusooke kakati bwe tuddayo ku nsonga y'amafuta. Amafuta enkyukakyuka nazo zajja energy nedda mu mafuta nga bwe tugamanyi kati kintu kya mutawaana. Ne bw'oba otambuddeko mu nsi ezimu kati nga mu Buwarabu, nadde nsinze ku kino kibadde bagambye kya president, nze nteebereza nti president yabadde ekintu ekita kyadressingira bannayuganda, yabadde akyadressingira bannakenya, kubanga Kenya wiiki eno wabadde walina okubeerayo akeegugunga okuula amalungi nga kakulembeddwamu yali president Uhuru Kenyatta, nga basuubira nti kajja kusuula ne gavumenti olw'ebbeeyi y'amafuta. Kuba mukulu Ruto baamubuuza nti lwaki mu buvanjuba bwa Afirika Kenya eyina n'emyalo etali mu ndangaffe okubanga ebbeeyi y'amafuta eyayo yesinga okuba waggulu. N'abaganda lwakuba bo standard ebyenfuna byawo bagagga okutusinga. Mbadde ngezaako okugjayo kire because bw'ogamba bw'ekyo Kenya esinga abantu bangi abo bw'oyogerako okuba abagagga okubasinga. Anti kyeyagamba ebbeeyi y'amafuta e Kenya eri waggulu kubanga bannakenya bagagga okusinga amawanga ag'omuliraano. Nekinzijukiza kiri Uhuru kyeyagamba nti Kenya obutafaana nga baliraanwa baayo teyewola ssente za kusasula abakozi misaala. Kakati ffe ne tumwanukula nti abambuti abasatu omumbuti omu yeewaana mbu yabasingako obuwanvu. Naye kakati bwe tuddayo nze naddendoza president alabika olwamunna ebizibu ebyabadde alina galinga abagaa nti ebbeeyi y'amafuta nnene nnyo Kenya, bannakenya bwekiba tekyetaagisa nnyo tugiraki totambula ndedabanga naye nawane era kiba kyapulayinga kubanga nawono gatandise okulinya kituufu, naye ate eri kibi oyinza okuba toga feeling engeri gwe wakujuliza mu motoka yo kifiringa kyekiveeko. Naye kyembadde ngezaako okugamba Kenya kibi nnyo okusinga wano ewaffe, naye kyenabadde ntandika nakyo nti bw'oba otambudde kuba nga Abawarabu tebalina siteegi gye baatuukako ne bagireka. Oba otambula mu kibuga Cairo oba amaani wonna ennyonyi neeyita mu bbanga neegwa ku kisaawe, n'emmeeri n'ogiraba ng'eyita ku ku Nile, n'eryato erya yingini, n'akaato akaaki ak'enkasi. Kaakati ogenda okulanga n'owakagaali ayiseewo, n'owa pikipiki, n'ow'eŋŋamiya, kwega omuntu gundi levo ye. Kakati ffe ekyo tulabika twakibako. For example, n'abantu abasobola okutambuza ebigere tetwagala kutambuza bigere. Kati ne bagamba endwadde zino ezitasigibwa oba endwadde z'abagagga naffe abaavu ne zitukwata kuba tetukalukanya ki mubiri, tutayagala kutambula
buli wantu ayagala ave mu boda ayingire mu boda ayingire taxi ayingire edduuka lye wakirina mu covid we bagulira ku bugaali kati obugaali nabwo babugira ki omanyi waliwo yaŋŋamba nti tunafunyiza nnyo emibiri gyaffe tetugikozesa exercise ne tuteekako n'obwongo nga tusiiba ku masimu abantu tebakyalowooza nnyo obwongo bwa kyejo n'emibiri gya kyejo ndowooza mu mwoyo ogwo oli wagambira nti bwekiba tekyetaagisa tugira ki tolinnya mmotoka naye kino ekyamafuta okubanga geekanamye mu nsi yonna tekyewuunyisa kubanga buli wabaawo obuzibu obw'entalo naddala mu kitundu gye gava buli lunaku mutuwa ebigenda maaso Middle East wakati wa Iran ne Israel n'Amerika n'abalala era nga mukyala Nankabira bwe yagambye bo ba speculate ekyo olugira nga bakweka bagire ki tetulina ngeri gye tuyinza bakangavula oba open free economy kakati amakampuni g'ensi yonna galina abayaaye baago mu byamafuta kuba nzijukira wano nga twakazuula amafuta pulezidenti yalayira nti ffe tetugenda kutunda mafuta gatali masengejje kubanga twalaba nga amawanga nga Saudi Arabia gandibadde gaafunamu nnyo era gandibadde gakulaakulanye nnyo okusinga kye gali naye nga singa gaali gatunda mafuta masengejje era nzikira Kano Kadafi wano yatuga nti ajja tuyamba nnyo okulaba nga ki tusengejja amafuta naye ne pulezidenti bamuga ssebo gali amakampuni ga Total ga Shell ga nente toyina kugira ki toyina kusengejja oyina kutunda crude twagendako twakulemberwamu actually mu summit eno yagambye omukulembeze nti baali bamulimba nti refinery tekola magoba bamuli bubi nnyo kakati ffe twagendako Sudan nga tetuneetereza nnyo ne Sudan naye nga tebikyali bibi nnyo twalina omugenzi Aguraoli ne Professor Badiru Katerega n'abalala ne batutwala mu ssengejjero lyabwe ery'amafuta Port Sudan ne tulaba capacity nga South Sudan tena kutukako in fact dwe twali eyo President Bashir ne yali Vice President Salva Kiir bwe balangirira enfuga eya federal mu Sudan yonna kakati bwe baatandika okusengejja amafuta Sudan n'emmotoka ezaali zaameramu omuddo zavaayo ebbeeyi bagifiiringa ng'esse kakati ffe wetwabeererayo nga akatale k'e Sudan tekakyamala nga baagala okuguguzaako Ethiopia ne Eritrea ne Kenya ffe tebatumensioninga kuba embeera yali tenagira ki kakati wetwakomawo wano ne twogeramu ne mukulu Migereko ntugaa nti oke tugenda Nigeria n'awalala naye ku muliraano wano wandibadde wakulu eventually naye twagenda kakati president n'agamba nga balina Abibu Kajimu nga bagenda kutenka so era Libya Gaddafi yali agenda okusasulira essengejjero ly'amafuta empigi kumpi n'omwalo gwa Victoria mu mpigi omwo mu Mawokota naye ndowooza kyekyakyusibwa oba ne kidda ehoyima eryaffe eryawano nga tugaana naye era n'ab'omuliraano bajja kulikosa nsanyukira nnyo okukolera ebintu awamu nga ebbibiro lino ery'essengejjero ery'ettanga naye ku myaka emitono gye nnina nzikiririza ddala mu regional integration era nkimanyi nti nno ne tuddayo eri nga bwe twabanga ku common market ne common services ebintu byabanga byange naye ne nationalism ono eyajja yeetagisa tetwetaaga kwemalira nnyeri kutanga naffe oba mpigi oba ate kati lirina kubahoyima essengejjero eryaffe naffe tulina okulyesibako yadde tusobola okukola n'ab'omuliraano kulira ery'ettanga kubanga nze weneetegerereza nga East Africa Community njiraba nga baminisita baffe aba finance muwanga ate nga kale nze wenagirabira yali emaze okufuna enjatika
naye ng'olaba waaliwo enkolagana ng'olaba we naye bwakyanca neerabika baba naffe abalina emyalo ne batunyagako ebintu biyitirivu fe nituba nga kumpi twavaayo nga bamuleka wetwakolera second level fe nga tufuna ebitabo bya bwereere Kenya mbu bye yatusasulangamu mu bye baatunyagako nga East Africa Committee bitabo byokka so yali abojjedde omusota tuinvestinga ettanga era sikiina mbuzi bwenna yali abojjebwa omusota naawona ne bwalaba omunyadduka mukagatangako ayabojjebwako omusota naawona because waliwo yafa talina reaction so tuinvestinga nga region ettanga era sikiina mbuzi naye tusigazeko naye naffe kalifainali akaffe ehoyima kabeerewo kubanga tomanya nze bwe ndaba mu regioni eno teri ayagala katale kawamu muliraano gwawamu nga Uganda bwengeraageranya bano bamaze kutuuka abamu ku bannaffe baagala tubeere butale bwa bintu byabwe ffe bayiwe wano ebyabwe beekwasa kasooli waffe beekwasa ebijanjalo byaffe nti bino oba bye mulinawo naye ffe mwe mulinawo ki ati kaakati kyekiina bwe tuba nga ffe tulina kasooli na bijanjalo nammwe mubikkirize mu katale nga nammwe bwe mubundugule Nyerere bwe buzibu bwe yafuna nabeera naye ffe tetugenda kubeera obezi katale kammwe nga ffe tetulina kyetutunda wammwe kaakati olw'okuba feelings ezo mweziri ekya region tukikole naye naffe essengejjero eryaffe tuligireki naye lifestyle yaffe Uganda kakati bw'owulira nti entalo nti Iran yemu ku mawanga agasinga okuvaamu amafuta nti wali weewasinga okuyita amafuta obusambattuko obwo bwe bujja naawe ewaka abadde ateekamu ejjiiko za sukaali ebbiri oyinza oga nti wayi mu kwerinda katuteekemu emu aba tugamba nti nono sukaali gwe twongeramu gwe tulya mu lumonde amala ewaka daffe kitugire ki tukakaalukanye ne ku mibiri tutambule bwe kyetagisa okutambula tuli kulinnya ki tuli kulinnya oddayo ku mukuwagira pulezidenti bw'oba osobola sigala waka bwekiba tekyetagisa kutambula ekyo kiyinza obutaba kiki kiyinza obutaba kibi webale nnyo kansooke nveeko mu bulango ngende wa Siraj tuli mu program gasimbagane ne bannamawulire Siraj ku nsonga y'amafuta waliwo abantu minisita bayogerako nti babuzaabuza ne abaddiira ne baagala okuholdinga okugakwata okugakweka then eventually bagate nga gali ku bbeeyi eyawaggulu tewaliwo tteeka liyinza kangavula abantu bano bagezaako okulwanyisa kyamaguzi kya gavumenti etteeka weeriri naye ligenda kulwanyisaani baani bannanyini makampuni ali nanyini Starbex ali nanyini Shell Toto kati minisita wa energy era ye minisita wa minerals ezo zamulema ebigaga by'omutaka byamulema nti waliwo abantu bebagobereye Kasanda ne babajja ku ttaka lya gavumenti ne bagenda bagumba ku ttaka ly'omuntu ng'alina square miles nyingi ne bafuna license ya exploration kunoonyereza mining up basima n'agenda mu kooti n'abagamba nti muyimirize kyonna ekikooti neegamba muyimirize naye nga bakolagana ne minisita Nyamutoolo ate n'akolagana nabo okwongera okusima ekyo ne babawa ne generator kati kino ekyamafuta bwakugamba nti tulina mangi ku ntandikwa era tetugenda kubulwa mafuta tulina n'amakubo amalala ng'oggyeko okuyita mu Iran nga takulaze store ye erimu lita mmeka zasobola okustowalinga for 4 months naga tulinawo gannaku 13 17 naye temugakweka ekintu kibakweka kiba kitono tosobola kuleta mafuta mangi wano bakweka ngako sukaali nga bamanyi nti ebyuma bya sukaali babiddaabiriza mu gwa 10 oyina agula amafuta sukaali mungi hardware ntinda warehouses ne batunda beegi bakola ki gye baagala ng'ekyo olw'okubanga bamanyi nti ako kaseera kakusqueeze kakunyigiriza so president RDC katerega muganda waabwe bamugamba nti abantu abasigala eka alaga nti gavumenti enterumirwa omuntu wa bulijjo
n'ebintu byagala okutwala mu nnyonyi biyita mu kuttako okusooka okutuuka mu nnyonyi. Ekyokubiri mu covid batuga nti omugaati bwe guba guganye lya muwogo yakola akatale ka muwogo muwogo n'agenda mitwalo 3 n'asinga n'omugaati ebbeeyi kati alinga no ate kati omuntu yali asobola omuwogo ku bbeeyi entono yamuliira ku nnene ng'omutaddeko akalango ate nga gwe balya bodda ku refinery Uganda tulowooleza mabega. Mpozi kansoke kwa ku information Mwami John Kakana ampereza kano information agamba the government eteekateeka okuzimba etterekero ly'amafuta empigi Hoima bagenda kuteekayo refinery agali amaterekero ejjinja yagakola ki wegali naye simewa mulimu amafuta tulina lita twalinanga lita ku amini ziboogera nga ziri mu mitwalo na mitwalo naye kati matono bw'oyogera ku refinery twasooka nga tugenda okuzimba gejereerwe etteeka twaliteeseza mu Uganda naye Uganda yesembyeyo okukiteeka mu nkola tuzuukusereeti ekyo kibagamba refinery Tanga twali tufunye abagenda okutuwa wano trade center Abachina nga begase ne bambi baba no Katerega yali abamanyi batekawo inquiry nti basemanyi baba minge emirambo bakola batya ne bekyanga ne bayitwala ettanga ne bakola ebyettanga nga naye option ya gundi first choice yali ya wano kati mu summit eno gye babaddemu olwokuba Ruto naye alina okunyigizibwa ku mafuta njagala musiteeke mu mafuta ga Uganda naffe tukole ki era yensonga lwaki akipika kuba naye kikoze eki naye nga twalina chance ekola wano refinery nga tetugitutera Tanzania ngati bagenda gikolera ku bwere isi eyo Hoima gyetwogera Tanga twagifiirwa. Mwami Kakande era agamba nti badeveloper baagala nnyo okuinvestinga tebaagala nnyo okuinvestinga mu refinery kubanga akatale katono kubanga crude oil baagala nnyo okuba nti bamu exporting abaira mwangu wakutunda nga ali crude even noyogera ku oyo tubadde wano neho nayo muwanga muganda waffe omusibe nga at least atubuulirako nti ffe nga Uganda government tulinamu 15% nannyini kintu tulidde kabuuyi mu ndagaano z'abagagga kati ekyo munnayuganda omunyonyola otya nti gwe nannyini kintu gw'olya kabuuyi nte iyo naye oyinza okuba tolina nnyo kyoleese nga nze nannyini nsolo nze nannyini ttaka nze nannyini kaswa bali be bagiriisiza be bagirunze be bataddemu buli kimu nga kikyo naye nga bakikoleddewwo ekintu ekyobugagga ekyo tulina twandibali tukikozesa okulaba tufuna sente ezisinga ku ezo zitukola ki ne percentage senga tubadde na 80% oza twandibadde tutundawa kolansi gwoyogerako summit yennyini wedda ababadde boogera mu summit eyo balumumba baga nti enguudo zokukazi osobola okuga nti enguudo mu East Africa yagambye na Kigali ngaate ayogerera Kenya kati ekitegeeza nti ffe ebirungi tubibuukira luvannyuma omuntu bwakuga nti kyokyo ga tugenda kwongerako obungi bw'amafuta tunoonye gigavuga nti tambuza ebigere ngoba tosobola tuula awaka atula awaka aliyewo ki ye president ayagala abantu bavwe mu bwavu gwewadde PDM oyagala aleme kulinnya mmotoka kugenda kunoonya sente atula awaka esente azirye oleme ono gwobadde oyagala anazisasulwadde obuyumba bwonna bwamuteekawo obumenye ate ogenda zimubanja ababadde bakolerako mu Owino nga nabo bali mu PDM nabo balina ne katalerooni nabo owadde omuntu omu n'abamenya bonna nabokola ki kati kitegeeza president ayagala bantu tabagalizangako kirungi na kimu ayagala babeere babeega nga buli kiseera abawaayo obusente ate naabo bakamulamu lwaki ayagala babeere basabirizi tafugika omugagga yakendezeza mmeka motoka ayongerako okuva ku 4 paka ku 8 kyokka zinywa amafuta naffe getunywa tubadde tukyanoonya sente z'emulago wano ogamba ababaka nti mukwateyo 10 mwenaazeeko enfu ababba akalulu yogerera ku muzindaalo genocide y'e Rwanda omwafa abantu akakadde kyava ku kutemula ba president babiri
tetulina lesson kukyo ku protection y'abakulembeze baffe. lesson teva ko kunyigiriza abantu n'okutemula ba president babiri baatuka ekiseera nga ne bannaddiini babayingizaamu omutima omubi ogw'amawanga nti omutuusi bwe yajjanga n'addukana nga faaza muga nti owange obadde oli omuhutu jangu weekwekeko wano mbawone n'akubira bali abatuusi ne bajja ne babasanjagira mu kyaki. So eyo si embeera gyetukola ki gyetwagala naye ogibatuusaako bannayuganda ng'obanyigiriza okutuuka ku kisenge. Abantu badde batuuse n'okwetuga babajjeeko webakolera babajjeeko webakolera ki kati n'entambula ogibajjeeko oyagala batambule nga covid temwalaba covid lwaki obajjukiza ekintu ng'ensi endala zirina amafuta gatambuza nga n'olutalo weeruli. Webala nnyo Siraj ngenda genako mulango batukomawo ngenda kudda ne Charles Promotion tuli mu program Gasimbagane ne bannamawulire nga tutunuulidde ensonga y'ebbula ly'amafuta mu Uganda ne region okutwalira wamu nti tugenda kukola refinery gye tusuubira nti obaolyawo eneemalawo obuzibu bw'amafuta mu ggwanga. Njagala kuzzaako Charles Promotion naye Charles nno naye kati kirimu emikakanda atuyambye nnyo kitujjiddeyo nsuubira nti abatuuliriza bakitegedde ekyokuba nti tulina empigi terekero tugenda kuteekawo etterekero ery'amafuta waliwo n'eryalina okubeera enakasongola agejjinja yadde makadde amafuta mwegali kaakati ehoyima tuteekewo essengejjero empigi pozi nga baguze ettaka ddala webaali bazoninze okuteeka terekero waali wamulowooza ono omugenzi yali tawaddeyo gavumenti bagundi ne banyagawo bakirumira era omusango gukyali mu kooti gwali wanene nga bagizeewo kati balwana engeri gibazza ate omugenzi yali akipushinga aguze gavumenti ekifo ekyo naye kati balina kunoonya ttaka ddala kuba tewali wanene wenkanaawo abalinyaga nabo ndaaba abaagala ssente banaawayo basobola n'okutula ne bamediatinga buli stakeholder n'afunamu kafunyeemu gavumenti neekolawo ekintu ku lw'obulungi bw'eggwanga. Gavumenti erina n'obuyinza obutwala ettaka ku lw'obulungi bw'eggwanga omuntu n'emusasula. Nawulira naye tekikanyizibwa kiri mu ssemateeka ekyo. Nga bwe watwalawa ekintu kyeyagala ku lw'obulungi bw'eggwanga nga bwe yatwalawa ekitwala tonna bawondooza kyetaagisa abantu badde banegotiatinga. Okay, kale katukirinde ekyo. Charles, ku nsonga eno eya ebbula ly'amafuta tulina kyoyita security ebyokwerinda obutebenkevu stability security erimu bingi so ina food security then inenda and then energy security energy kachobola amawanga agamu zirwane ezo by the way even water tujja kuba n'ekizibu ky'amazzi fresh water kyobola mu Middle East kimu Trump bwe yagamba nti ngenda kuba yayogera ku masanyalazi which is energy security ate n'ayogera ne ku ebisenge gy'amazzi ebisenge gy'amazzi ag'omunnyo ne bijjamu omunnyo osobola okuganywa because aba mu Bwarabu eyo tebalina mazzi gali fresh nga Lake Victoria nemawanga agama ne Somalia. I'm talking about there. Okay. Tebalina kati ku buli lita 10 ez'amazzi weetaaga kunywa I think gana amawanga amangi agali awo aga Bwarabu lita ezisuka 9 plus balina okuziyisa mu ssenge mu system eri esengejja kati wabamanyi okufumba waragi ebiduramu bya waragi okujja mu tonto then ojja mu waragi okunywa. Now olichi yali agamba bwe munankuba twamanga ngenda kukuba bw'okuba naffe tugenda kuba biri and immediately olaba Trump yakatuteese because oli abalaga asobola okubikuba. Then the second one is nuclear energy. So kat India
amawanga mangi awo India zitandise zikola okukozesa amaanyi ga nuclear uranium etc okusobola okukola amasanyalaze. Kakati ffe tukyali manyo wano mu Uganda tuli manyo, tuli ku dams, amazzi gayise wano then gakube bitabayinize ebyo bikyuke bituwa amasanyalaze. Abalala abeetaaga amasanyalaze amangi bali ku nuclear. So you are discussing energy and ffe tukyali ku fossil fuels. Of course n'amasanyalaze getwetaaga mu biseera by'omu maaso 50-100 years tetuyina amasanyalaze gamala. Tetunaba na kutunuulira engeri gye tunaaba n'amasanyalaze agakola ki agamala. Kati bw'oba oyogera ku security, one is can you make, two is osobola okugula kyotayina, three nti osobola okugetuusaako. Oyina sente but osobola okugetuusaako. Kakati sente tusobola okuzeewala tetuziyina but tusobola okuzeewala, twewala ensimbi z'okunywa omwenge but ekizibu kye tuyina now, the challenge is the security of delivery. Naye tetuyina capacity. We don't even have capacity collectively or the international system okwetuusaako na energy. Now bw'oba ng'olina ebyo byonna, do you have reserves? Oyina kati nabadde ntunuulira Japan mu kabuyo kano. Japan ekozesa reserves, eyina reserves ezisobola okugitambuza. Actually eyina ne reserves ezisobola okustabilizinga ebbeeyi gyona efulumyawo ku mafuta, ebbeeyi eremu okupaaluuka. Si ntukozesa agaayo, naye gwe wano n'amasanyalaze ag'okukozesa ku ambulance z'otayina, ku malwaliro go, and even state security, defense, police ne intelligence n'amagye nabyo toyina. So ekizibu ekiriwo kiri nti Abaamerika, because sijaga nti Abaamerika n'emikwano gyabwe, because emikwano gyabwe kate baaganye ne bakireka Abaamerika kwe kwagala bagende bafuge n'amafuta awalala we gali balina agaabwe, n'ate baagala bagende bafuge n'agalala gye gali gaba agaabwe bagasubuliremu nga bwe baagala, o bagasubulire ne mu kalense yaabwe. Ntugwe okugula amafuta oba okugatunda oyina okugagula mu Uganda shillings because obwo nabwo bugagga bye bivaako entalo. Now mu America tebakozesa gaabwe, babale tebakozesa gaabwe naye nga bagayina, bagula gaawa bweru ge bakozesa, agaabwe ne bagatereka mu reserves. I don't want to call it reserves, but where else kale katukiite bagayina nage bayinawo tebagakozesa, but bagula wabweru ate n'okutereka ne batereka. So they want to zabalala bo babiri. Kati twetaaga budde to discuss that. Kati bayina refineries, I think in Arizona, abatuuliriza you can check that. Naye ezo refineries tezikola ku mafuta agali, tezikola ku mafuta agali light, agafungukire agafuumuuka. Kato omwenge omubisi ogusooka bitamberenge. Okay, because femberenge zikasooli we call it anti Luganda bigambo bitono, we call it omuti, eshande y'omuti, omubisi gwandiyise omuka omuti. Kakati bo refineries zaabwe tezikola ku mubisi ogulimu amazzi ogufungukire, zikola ku mubisi omuka. Naye omubisi zikola ku jule, zikola ku jule tezikola ku muka. Ate omuka tebaguyina. Amafuta ge basima mu America gali light,
mu Arizona the refineries zebayina ate ziwerako zote zikola ku mafuta agali light zikola ku mafuta agali heavy, that is crude. Heavy. And crude asigala abera heavy until you break it down afuka light. Katukozeso mukaka. Now kakata ate Venezuela ye ina amafuta mangi nnyo nga muka. So bano bazimba refineries tezina amafuta ga kukolako. Kati mukuru Museveni kyabadaga ntuzimbe refinery. Kati bo bazina naye ze bayina tezikola ku mafuta agali agabwe. Kati amafuta ga Venezuela gona tugeetaaga. Tugeta ate se kati ne baga ate ne bakwata ne president wayo bamuyina mukomera andi osobola okufuna amafuta gali ndo bayina amafuta tebagakozesa bagula nagawa bwero nabwo ne bagatereka ne bakola ne refineries estagenda kukola ku mafuta agawe. Yes, you right bajoga no chiwadde kati bagala genda bagenze birino gano gaffe ne president ne bamusiba ne president olele bamuyina ali kumpingo kakade ne bagenda mu Middle East naga mafuta they want to control it beba controlling amawanga gonna gali awo aga mafuta ne baterawo Israeli as a cooperative force isobolo kola kisobolo ko controlling kana katabanda bagama babata so Gaddafi bamuse nave katubotani ko ganti nze nyina amafuta ate nsobolo gasengejja kwashite webuza ababadde bayina amafuta nga basobolo gasengeya kiki batuseeko so mukulu bayina kebe tugenda mpola so chovala akuzizaayo America je yagala okuzza Iran Stone Age mugira mutambula tambuze kigeri so so Gaddafi yali ayina amafuta egwanga libadde ligagawadde ku mafuta kati ligale it's been destroyed. Sudan yengulu eyina amafuta eyina ne port Sudan bakagita mamwe bibiri bagite mamwe bibiri wasigala Sudan ne South Sudan. South Sudan eyina amafuta manji and I think around for every $2 for every $100 China zefulumya ku mafuta. South Sudan efunako around $2. Then Sudan yengulu ku dola ezo nefunako ezisuka 50 ku buli dola bbiri ezo nefunako ezisuka 50 olwa pipeline ne Port Sudan wegayita. So gegabesawo economy ya Sudan yengulu ne ya wansi but zona wenjogerera zirimu entalo. Now then nobera ne Sudan yengulu already ni mwentalo na yenge entalo ezo teziva America direct. I'm not saying teziva America na yete chiri direct United Arab Emirates ndozo baddo bigoberera ebire dafuru lokaba ina yine minerals gold nebirala kakata sobora gan fe tuyine ebyaffe bogama ntuyine ebyaffe oyina capacity ebikuuma olonze ononyeze emikagwe nakuyamba okubikuuma because that's all security. Wona wali rare earth minerals nga toyina mundu zimala toyina technology emala wali entaro chovala ni South nemu. By the way wali ne gas when I was talking about security sogedeko gas kata already wina gas mu Mozambique awali France already wali urotalo. There is an insurgency. Nigeria it's limping inatere collapsing as a state. So bobotunulira this energy crisis, look at it holistically. Disruption jetwina yemuyoka is mechanism of delivery, the delivery value chain, supply chain. Ingeri jegatuka one. Now, so tetwina reserves nebitono betina tetwina capacity ebikuma. But it's not enough to say ntusobola okubeera ne refinery because gwatasobola
atasobola kulabira Lake Victoria mazimaze okugamba nti amazzi agali fresh agenda kende ga mugaso nnyo. Kenya amazzi agaya amangi gali underground and amawanga amangi gatandise gatunulira kyobola aba Israeli investingayo nnyo mu agriculture doing research n'ebirala byetulira ku mazzi ago. Abalala they are looking at okuteekayo pipeline etwala amazzi mpaka Saudi Arabia. Those ideas are there, but bwoba agatwala Saudi Arabia onagayisaawa mu Somalia. Exactly. Somalia, that Gulf of, it's got the Gulf of Eden. Kyobola abatunulira ku bahusu, that Yemen, they are looking at security of water and food security. Ettaka lya Africa ettaka erirungi eteetaaga bugimu eteetaaga fertilizer. Naffe bw'oba okkiriza Libya mu kuyingira komesa akateekateekana akamasekati obukikaddena bwa Africa, interest yayo yali kufuna ku mazzi ga Kiira agagenda e Misiri ne Uganda, Sudan ne Misiri tezaagaana ne tezakkiririzaawo ate Kaddafi we yagendera. So n'agafa aga Kiira Abayisirayiri bagaagala n'Abalibya bagaagala gano agava ejjinja. Yes, and you see why Israel erowooza ku mazzi aga Kenya, the underground water in Kenya. And by the way, njogerera Israel eyagala kuteeka base mu Puntland, Somaliland. Actually batemyemu Somalia bagala kuteeka military base to control it. Because they are looking at the security of fresh water. Katagaga River Nile, Egypt tebakkiriza kugayisa kusalawo gayite mu ddungu sinayigayingireyo. You get so n'amazzi amatono gewetaaga to use swamps to clean. Where you don't need a refinery high tech end technology byotayina, but no ne swamps zokka zikulemye abantu bayiwamu kasasiro. Abantu swamps wano baziwamu ettaka ng'omukulu atunula ne forest. I am looking at one agamba and is the head of state. Hato Charles kyakugamba nti omukulembeze w'eggwanga akkiriza Nambirizi agende Rwenshama mubara disite mumiyambye sharinga blame kiki natandise nakyo onakugambye nze ntunulira mind ga ngenda kuleta refinery. Ogenda kuleta refinery go atayina capacity ekuuma swamps. Because I'm beginning with the most basic. Swamps but walabye omugaso gwa lake gendo otendekere yabayekera olabi walabye omugaso gwa Lake Victoria as a fresh water, as amazzi agali fresh. Bulijjo ano nkiraisinga Mukulu Museveni amanyiritaza amazzi tulina mu Lake Victoria. Because bwe mbajagala kumanya amafuta genyina mu engine waliwo kali njira mmwe nina ezino litanya kati yalina deep stick jasobola okufumita mu Lake Victoria n'amanya amazzi agenkana obungi bwago. So in other words, problem gye tulina ekyasooka is the mindset, our appreciation ku threats nga tonaba nagenda ku interests but threats. Now bwogamba nti we're going to invest in the refinery, tugenda kuteeka sente tubeere ne refinery eyaffe mu Albertine Graben. Thank you very much. Ani agenda okukiteekamu sente? Taxpayers. United Arab Emirates. I'm assuming I'm 100% correct. Yes. Because nalaba nga basayininga ndagano nga bakola ebifaananyi. Bakuba ebifaananyi. Kati bw'obanga oyina United Arab Emirates nga yegenda okuteeka sente mu refinery naye nga drones zaayo zikuba Port Sudan. Why do you want to think nti oyo omuliraano tagenda kukulemesa nawe tagenda kukasukira bibyo? You want to build in grass. Feba tabaganya mu Sudan. I'm talking about yanza ne yanzege. Nkugambye oli akuteekamu akuzimbira ebirawuli. Because nje nakulira ebirawuli tebyaliyo. Twakozesanga ebirago ebiwempe
waliwo ekirago kyekyebyayi ekyebyayi kitara ku matooke kati nga kyetukozesa ng'amadirisa o emingo ensagazi ebisagazi nedda si bisagazi emmuli kati nga zetukozesa amadirisa saalaba abo ebirawuli naye katole nanga ngenda kukuteera kuwa sente oteekeko ebirawuli mukyalo nga ennyumba yasubi naye nga ya birawuli but oyo agenda okuteerawo ebirawuli bya muliraanwa yawa sente abayaayi oba baneighbor wate babyase. Why do you want to think nti ebyo tabyase naawe muliraanwa tagenda kuloonya abaana yase ebirawuli byo kubikuba amayinja? So you also begin with that mind. Then finally maze okukulaga nti wona awali amafuta, awali minerals, wali entalo naffe zijja entalo zijja lwakuba nti mukulu Muhoozi yali agambye agenda kukola forward defense posture. Kyekyo agenda kutwala amagye mpaka Lobero eri wansi wa Beni mu Congo gazimbeyo ekisenge alwanireyo n'abayeekera baleme okujja kulwanira wa Uganda. Batejajo ate namulaba nga akola tweet n'agamba waye ngenda gajjayo. In other words, the forward defense posture agenda kugikyusa katukubere kulwanira munda, but byatagalunda ku lwala. Let me hope we still have the forward defense posture. Nti ekizibu wekiri naye wakawantu wali wekisenge. But the problem is still there. It has not been resolved either through diplomacy or politically. Wekiri, and it is through military means. But the larger issue is the JMPC because mazo kulaga nti ekizibu kye tuyina Middle East mwe mutunuulira amafuta, but Middle East gali amafuta tebajjamu fertilizers. So ekizibu Europe kyeyina si mafuta gokka, si gas, this liquid gas naye ekizibu era kyeyina nti ne fertilizers zibadde zivaawo. Kati ffe mu Africa ettaka eriri Ereborand lyetulima erigimu just omala gateekayo ensigo, just put in ensigo yeneko naye nga tutaddemu fertilizers ku buli eka 10 eziri mu nsi eziri Ereborand egimu tulina almost 6 ku 7 mu Africa yonna. Africa ku nsi yonna buli eka 10 ennungi 7 between 60 ne 7 ziri wano. Kati bali abazungu ate batukubidde ne bajja ne baleeta genetically modified seeds nga zitte ezaffe. So mu biseera ebitali byawala tulina okubanga tugula seeds buli oyagala okusimba. Yatwakuba enduulu. For the last 20 years I've been making noise about this. Kati era sebo lulina bagamba wano tewaliiwo nti emu ku projekiti ya mukyala Muranga ate twamusaba aleme kwemalira ku matooke gokka. President yamugamba sijja kumentioninga wala nti abo bali ku ssente z'abazungu baleeta wano ebimere ebisiga ebikolerere gwenywerera ku byaffe biki ebinnansi. Kati isima ndwana nnyo okwewala okuteeka essuubi lyange mu anko. That's the conflict in my soul, because in the last 20 years plus bano babadde bonoona our indigenous seed nga atunula. You get? Nakitegeera. You can never tell me that chikutwalide, because that you needed 30 years of deep sleep. Deep ensigo eriroko never. By the way, twali tuyina capacity to improve that local seed
wano tulina the research institutes Naro. kati ate naro zekola these local seed they improving Tanzania zekozesa to suppliers ffe tetuzikozesa. We sell them to Tanzanians. Now prisons gyolaba eno our prisons Dr. Yabashaija Jo enjuki gye zaalumya abantu ne Dr. Yabashaija it is producing seeds ekola seeds, yes, but these seeds they are very expensive. abalimi bano tebasobola zigula. Njagala ogenda obuuze kiro y'ebijanjaalo agitunda mmeka? Nze kiro y'ebijanjaalo maama gye yaterekanga the hardest thing kutereka byali binyeebwa nga katukalangeko tutono but ebijanjaalo byaterekanga ne kasolo gwe yaterekanga kati eyo seed bagita GMO zagita. Now Uganda government with prisons zikola seeds, but seeds prisons zekola they are not affordable. The local peasant ani azigula kati kyante kyengamba azikola na but local peasant tasobola kukola ki kakati NGO ebadde ezigula eziwe peasant for food security. Ogant eyo project bobogina esebo gitwalire Minister of Internal Affairs asoka gitunulemu not agriculture bwana asima tajja kuwa certificate atayina okugireta mu cabinet then cabinet etunulire enjovu etunulire ka NGO ka NGO akakola esigeyo kata ina meka bwebango ina 1000 of them cabinet egenda kutuula 1000 times etuula once every week anti chengana eja kutuula 1000 times etunulire NGOs atenda yakola so in other words yetwana bale tutunulire nnyo ntuyina obugagga bungi nnyo bali abakuba amawanga agayina amafuta bajja kujja wano batukube nga batukubira amazzi because tuyina amazzi agatuleme okutereka okulabirira ate batukube n'olwokuba tuyina ettaka ddungi nnyo already we are slaves to their seeds nti omuchina tayagala gwolime omuceeri katonga warukaya ogutwale China ofune sente aba yagala gye wano agwerimire omuyudaaya tayagala gwolunde nte otwale amata n'ennyama ayagala gye wano abikole ki abyegirire n'abajamani abagala omwanyi bagala kujja wano bagwerimire. They don't want you to go omwanyi ofune mu sente ogutwale gye bali. So kati sagala kulira mbozi twinalo finally I want to look at a comprehensive mindset change. Then tutunulire strategy one for our own security because bali bachitunulide bachimana na chwa aberwanako naye wano nebo government katugende mu referendum Britain demo etufuge ncha chenda mumwenda no now katikata on tabude katika ambichus de nadara chenda mumwenda % will vote will go back to Britain. Why? Chikoli mba nsonga lwaki chikoli anti nsonga ki chobalaba bo kola wano mukolo ya independence n'abantu bamanya ne bobuuza leero kati nti independence ya ddi bakowu bamanyi tuli program gasimbagane ne banamawulire Siraj waliwo ensonga ya sovereignty, the protection of the sovereignty bill 2026 ebbago ly'etteeka eryo liri mu kubaganyizibwako ebirowoozo wano tuwulidde ku Bulango abantu ba Ssekinnoomu ebitongole bya kinnakyewanga bivuddeyo abantu nga beemulugunya ku nteekateeka ya gavumenti. Ekimu ku byo bannayuganda bye basinze naddala aba civil society okwetanira kyekyokuba nti bawakanya obuwaayiro obuli mu bbago lino obugamba nti omuntu bw'anaabeeranga ebweru w'eggwanga ajja kubanga afuuse si munnayuganda. Munnayuganda tugambe ne bw'oba olinnye ennyonyi mbu n'ogenda e Nairobi kati kikujjako okubeera munnayuganda era omuntu ayagala okukolagana naawe naddala ng'omuweereza ensimbi aba alina okufuna olukusa okuva mu bakungu ba gavumenti okukkiriza okufuna akasente ako.
esente ezogerwako zeze zinaba zisusse mu miliyoni nga 4 oyinza okugamba nti bannayuganda batono abayinza okugwa mu ttulu balina naye oba ogaliddeyo abantu bangi omulinde ba investor abandiyagadde okujja okuleeta wano omusimbi n'abantu abalala bannayuganda ba professors bangi bakoze ebweru bayinza okuba nga bafunye akasente kaabwe oba oliawo bino byemu ku bintu yadde biwaliriza n'omuntu yabadde akwesa sente mu container wala gwe nawulidde URA gweyogerako yakwesa sente mu container ng'azireeta wano biliyoni nga 37 naye yo njagala tuveeyo etteeka lino erya protection of the sovereignty bill olyogerako ki ligenda kukosa litya omuntu wa wansi etteeka eryo balina kye balikweseemu naye ngaokusinga omudumu bagutunuzza bannabyabufuzi abali ku opposition ebibiina by'obufuzi by the way ne media nga naffe ekyate ekyo kiri even worse nze ndowooza ffe twandibadde abasaali mu kkuba enduulu naye ensi ezimu zirina konto ku sente zaazo Amerika Bungereza waliwo sente zotayisa nga toziwaddeeko makubo ki ndowooza ne Uganda tulina anti-laundering bill yes ate wano tulina ng'ogyeko ekyo tulina ne Financial Regulation Authority zimonitaringa banka sente zotaddeko gyozijje natundako ekibanja kya taata wange kiri eyo buwunga mama Mbabazi yakigula just $85 million nzitwala mu DFC nga naye akawunti nagamba leeta gyezivudde zino sente tetumanyimu nemugamba nze tutunze kibanja n'endagaano looyo agenda kugiteekako enkya muleke zisule wano ng'obudde buzibye nibagaana netugenda ku banka ya Dakawe Kabalagala tuziteeka ku ya muto wange netwongerako omulala omu nibazikkiriza kakati kisinziira aba financial institution baadde bakola n'omulimu ddala munene era ezimu ku sente zebakutte ku wiiki eyo bwogamba obuwumbi 38 ezo za Uganda bozikyusizza naye zabadde mu dollars omuwala ayazza migugu nazisanga mu bokisi 2 nga zikuliddwa namugamba zireke embi ziyitewo koye $5,000 za dola nagana namuwa 10 natuka n'okumuwa 3 omukazi n'abemerako era aba bamusiimye nnyo nebamuwayo $5,000 ndoza gajja mukuza n'okumukuza bamuwadde $5,000,000 eza Uganda oyinza okunoonya engeri gye zazzeemu n'engeri gye baadde basalamu okumuwa bribe aziwonye naye bano aba Uganda gundi Regulatory Authority balina limit jukira ze bakwata eza munaddiini Masaka nze sister bamamita Anna Germany yajjako $5,800 bagenda kumpaako 5 ne baale okuzimuwa nga bavuga tetulaba gye ziva tetulaba gye ziraga ekirungi bo bamuleka nebazisindika ne ziddayo e Germany yali talina mpapula zaazo yaleeta bulezi sente ze ng'agenda kugula kintu wano mu Uganda kya $5,000,000 naye nga 5 8 agenda zimpe ne tutambula ne bazigaanira kaakati bw'otunuulira balina limiti gye bataddeko naye 5 nga gaali matono ogamba $5,000,000 50 million shillings not even dollars but shillings kati abawano bo tebaagala oba balinga mpisi baba kutte kikamyu baba kutte enjovu baagala okuteeka mu fikisi bakola ki bakuteeka naye basically ligenda kukwata ku bantu bonna nafe abamawulire tugwemu ligenda kukwata ku bana ababadde bafuna sente nga balina ebibiina ebirabirira abaana kati be baatemye abo kasirivu abanga badde afuna sente okuva ebweru waliwo zasuubira okuzimba gundi $4,000,000 ezo zennyini ze limiti kwe bakola ki waliwo kanso eyaŋŋambye olina okuwandiisiza waliwo kanso eyaŋŋambye nti etteeka lino singa liyita mu kiseera kyalyo nga biriri kati mu kiseera kino bino erimala liyita n'okola interview ne mwami Kyagulanyi owa National Unity Platform nga tofunye lukusa okuva eri minisita oba okolaganye ne foreign agent
era gwe nga media house oyinza okufuna penalty oba n'okusibwa. kati foreign agent bakireesenga kakookolo tebakidefininga nti so it is going to be hard for media to give out free space. tugeze kuba kyeyo senga okunganya sente zo ng'ozijje mu bali abazungu obeera foreign agent naye nga oli muna Uganda. Kati ekyo kitegeeza nti waliwo okunyigiriza abantu bajja kuyisa sente mu bintu bya njawulo. Bwana babba sente bade tebakyasobola ziteeka namu banka nga bazibbye nga mpitirivu nga talina bwagenda kukola ki walaba pick up gye bakwata mu biseera byonna omusajja wa Piero MP pick up nejjula sente. Naye ate eggwanga lye limu litugamba nti bannayuganda abali ku kyeyo baleeta kuno omusimbi mungi nnyo nga bamaze okukola eri then bw'obagaana okuzza sente zaabwe ze bakoze ate nawe z'obadde ojja kufuna muki musolo. Abantu bajja kukulira sente mu bintu ebirala babikukulire mu nsuwa baziyise mu ngeri yonna bewale banka ate nga banka ate naye banka zigenda kuba affected of course kuba tezirina gwe zijja kufuna sente nga minisita tamanyi. Kati minisita omuwadde obuyinza obusukkiri si technical person kusene naye okuba minisita bajja kulonda eri kikyo kyobaani bagamba nti gwe minisita wa internal affairs ate nga gwolina okusaga okugjako olukusa buli bw'owandiikira sente ezo nti ndeeta sente bwe ziti document eyo efuuka public document. Ekitegeeza nti buli munnauganda nsobola okutegeera nti RDC afunyeeyo obukadde 5. Kati wano tubadde tulina abawangula medo ne bajja ne sente zaabwe mu bungi nga babagamba mulina okukola ki okusasula omusolo ate nga gwe mu kugenda tewamuteekamu efforts owekyeyo tomuteekamu efforts oluusi ayita ku nnyanja n'agenda akuba ekyeyo kye n'akomawo ate akuleetedde sente mu Uganda. Pulezidenti ebiseera ebisinga waliwo ebintu byayogera n'olabira ddala ng'alinga nawolovu bwe yateekawo ayigiggi mu kisanja kiri kamya ng'alina okuluma n'amugamba nti naye bw'osanga nga sente nnyingi ng'omusajja ajja zitwala wakiri muleke azinvestinge wano era Betty Kamya amazeeko ekisanja nga atalina gwalumye alya buli musolo ne zino miliyoni 4 ze baawa Kagabo nazo zagenda wuwe tewali yamanyi wani yazitwala Mpuga yazeegaana speaker n'azeegaana ne zibeera nga zigenzeewa. Kati sente bwe zityo nnyingi nnyo ezibadde zikola ki ezibadde ziyita ono aliko omupya atandise okwagala okutunda n'ebizimbe by'abantu nti kino akifuna bwe bate kino afe naye senga ekyo kikolebwa buli wamu bw'anaatuuka awantu nga gwalinnyeko ekigere munene bajja kumugjawo oba okumupromotinga walaba nantaba wano so lineteeka ng'alwana bwe yalinnya ku Kalangwa obwa minisita yabufiirwa. So olina kuba gwe batadde mu kifo ekyo terina kirungi kyetugenda kutuleeteranga eggwanga. Amateeka agaliwo anti-roundary financial regulation authority gakwata bulungi esente ezo ne gaziremesa otherwise tujja kunoonya abatuwa obuyambi nga tebakola ki ate nga gavumenti erina bwerabirira abantu abo okutuuka wano. Yatandise juzi nti kati okubalya essomero lyalidde naffe tugenda kuteekawo aga gavumenti agala daycare center ne daycare center olimi okuwa abaana abakulu obuugi ogenda kulaba omwana wa myaka gumu kitundu omuteeke mu Piero mu UPE agenda kufiira eyo. RDC omukulu owulidde wawunzikidde ensonga eyo naye etteeka lino erya protection of the sovereignty bill gw'olyogerako ki li gavumenti ani gwenoonya lwaki temudiiringa naye ng'omuntu mufo kyokuteeka bannayuganda ku bunkenke mukulu buli nga bwe twayogera luli nga lyakajja nti amawanga gonna ga bujja obwetwaze buli ggwanga lyagala bakiyita sovereignty oba sovereign dignity ne territorial integrity. Eggwanga lifuba okulanga ekitiibwa ky'obwetwaze bwalyo kikuumibwa butiribiri n'ensalo zaalyo. Endagaano ndowooza yali ye Westphalia bagikola ndowooza nga mu kyasa ky'e17 eyo esanya ekitiibwa mu kitiibwa ky'obwetwaze n'ensalo era woosalimbiramu bwengula bwa Uganda
osalimbira ku ttaka lya Uganda tetutunula butunuzi ndoza ne bannaffe bwe batyo era siffe tusoose okuba n'etteeka lino in fact ffe ndowooza tukikoppa na Bungereza nawulidde Russia waliwo yagambye nti Bungereza naye yina etteeka eryo so okubanga ebikola ebungereza byebikola ne mu Uganda bingi common law amateeka g'omu commonwealth lwaki tetwebagira etteeka erinakwata ku bannayuganda mufo kyokopya eryebungereza sikugenda nti bakopya eryebungereza kubanga lwo abaddeawo ekifaananyi nti teriina gye riri nenkugaba Bungereza eriina kati gweoyongeddeko ne Russia naye akugoba tabulwa kyakusuuza abafuzi b'amatwale ebbanga lye bamala naffe amateeka agaabwe tukyagakozesa mangi era mu mawanga agali mu lusi olumu ne Bungereza oyinza okutwala omusango mu high court mu nsala ne bakubuulira ensala ya high court Pakistan ne bagigira ki ne bagikozesa kakati mu ngeri eyo siffe tusoose kati obuzibu bwenina mbadde ndaba ddibe ekira kye tulina okubulira bannayuganda kuba mbadde mpulira n'obulango wano mbadde ekisibisa eki eno si decree kubanga twasomeranga civic education mu early primary bamuyitanga civics nga amateeka ga Uganda abatusomesanga civics batusomesanga bwe bati mu nkola entuufu etteeka likolebwa mu parliament nejjukira ffe ku amini tewaali parliament nenga batuga naye kaakati cabinet kasiteemala okuyisa president n'ateekako omukolo neefuuka dikuli lifuuka tekereteka eryasikulako wano enfuufu ennyondoza lyayisibwa mu 88 oba mu 89 ndoza 88 anti-sectarian bill kati anti-sectarian statute era mbadde mpulira wano bannaye nga bagenda okuyingira ekitimba amateeka ago galeetebwa abiri eryo ery'obutasosola mu bantu lyayisibwa n'eriri ery'obutogera byama byakwerinda toyinza kuga nti poliisi oba amagye oba prisons oba intelligence tebalina mafuta ne baba tebagalina obuvunaanibwa omusango bwembanga ndi munnamawulire nafunye kasooska era etteeka lyagirira bannamawulire kubanga ebyama by'ebyokwerinda tebipasulwa naye okuddayo ku kiri pulezidenti yajja n'asinkana olukiiko lwa Kampala City Resistance Council lwali olukiiko lw'erusifa baziyita nga RC5 pulezidenti we yalusinkanira Dr. Semogere yali Minister of Foreign Affairs baali bamukolokose mu katabo ka Citizen nti ali mu kwenjeera nsi gimalayo ng'ate baleeta etteeka eriwera ebibiina by'obufuzi ng'ate yesenkaggale wa DP Semogere n'afisa akadde n'akola press conference naga tagenda kukkiriza ki teeka ligira ki liwera ebibiina byabufuzi lijjawo bibiina byabufuzi kibi freedom of association freedom of assembly freedom zezo muzimanyi kakati Mwai Museveni yete yayanukula minisita we yenagenda asinkana olukiiko lwa Kampala City Council n'agamba bannenze sitera kubeera mu kabineti eyo mu kabineti Kiseka yagira ki Kiseka yali Ssaabaminisita mu budde obwo ate sifuna na budde bubeera mu NRC lwali olukiiko lw'eggwanga Kigongo yabeerayo kale teeka liri sirimanyi bulungi naye Colonial Vision yali wandiise mu bulambalamba naga katukozesa omukisa gwa New Vision yeno nange ndiyige tulikubaganyeko ebirowoozo niwe yalikyalimunaginitikasirali eteekeri kugana tososola mu ddiini tososola mu ggwanga tososola muno lwa kibiina kya byabufuzi tososola muno nti lwakuba mukazi oba lwakuba musajja biiki era abeerusifa bagenda okuvawo nga nobalaba etteeka lirabika siki era ababaka baabwe abaali bakiikirira Kampala tebawakanyaki teekero kakati nekino tuli mu debate nalabye minisita
alaalise n'abantu bagende bagireki baweeye ebirowoozo tuweeye ebirowoozo byaffe ekyava mu ffumbiro kinaagenda okutuuka olwa stages ennyingi etteeka lye ziyitamu si dikurizamini ate naye dikurizamini okugjako stage eya parliament stage endala zonna zaayitibwangamu so stage weeziri etteeka linaagenda okutuuka okuyisibwa ng'etteeka tulyagala naye tulina okukoma ekitiibwa ky'obwetwaze bwaffe nesizaffe badde nange ndaba mawulire nange waliwo byempite nange nti kakati munnayuganda yagenda e Saudi Arabia okukola naye sinaba kusoma tteeka eryo mu bujjuvu kigambo ebbaga eryo kigambo ku kigambo nukuta ku nukuta nsinzira nange byendaba muki byendaba mu mawulire nti omwana ali Saudi Arabia nga akuba ekyeyo nti ekiba kitegeeza nti foreigner ndowooza kyetaagamu ministry eya mukulu Mao ne mukulu Kiryowa Kiwanuka nga bakozesa Dr. Baliyo Munsi noono omunene wa media center n'abalala beetaaga okusensitizinga basomesa abantu ku tteeka lino nga bakozesemu emikutu gy'amawulire okusinga buno obulanga obuli negative bwempulidde ne minisitule ya ICT nayo ekola kawunta ebasomesa abantu bakubaganye ebirowoozo ku kintu kino naye tulina okukuuma ekitiibwa ky'obutazi oli mwali mwogera ku bikutu by'amawulire ne mwogera ebibiina by'amawulire ebigaddo ne mugatufaaki n'ebyo ebibiina ebyatandikibwawo abantu nga olumu abafuzi b'amatwaliro bwe twefuga bwe tuti mu Uganda mukadde waffe Kintu Musoke akyaliwo ne munne ne bagenda mu lukiiko Nkurumah lwe yali eyisa olw'abannamawulire bonna mu Afirika eggana ne basanga nga Uganda terina kibiina ky'amawulire ne bakisawo nti Uganda Journalist Association ekituba tuzimba bwe kiba kirinamu obunafu tulina kino ekyabakozi tukole ebyo biri ebyabazungu bye batuteekamu okutuleeta wano ebisiyagana kyebibitu byejjeko katusokeefeko mu bulango nkomewo Charles nja kusaba okwesa dakika nga 5 lineteeka oli breaking it down si yonna naye ngamba bulabe ki government bweraliikiridde obuliwo bweyagala okuadressinga ekisooka nagamba lulimu tewaliwo sigwali avuga wali samwe yanga tanboy oba manager of the lorry naye tewali steering nti delegates conference eyagwa the NRA National Resistance Army Delegates Conference eyagwa ensimbi ze batategeera kusinzira ku Thomas Tayebwa ne Mike Mukura ze zakola sake mukuru Museveni gyatuula nayo it's now a product of foreign influence in courts so kati mukuru Museveni kyeraliikirire nnyo ye implosion oba okwabika okugenda kuva munda because wano bebafuna sente ezo afune sente ezo nyingi si tebagenda kukozesa njala Rwamshana Siraji bani tisibe bagenda okukozesa okufuna bebagala bakozesa bano abali kumpi n'obuyinza so lineteeka ligenda kusibabo ditya balowooza balikolera balala kati nga bana bagenda okutwala mu parliament balise bo balowooza balikolera balala naye ligenda kulya bo ligenda balya litya anti ongaime dakiika 5 yes kati kangende ku kirala now kyosooka is who is a foreigner ulede bamaze okugamba no muna Uganda is a foreigner as long as tuli mu Uganda no muna Uganda is a foreigner tekitegeeza nti bw'ojja mu Uganda ekyokuba nti obadde wabwere kivaawo kwa oyinza okuba nga oli mu Uganda naye nga account gy'obadde okozesa bagirese wabweru then you become a foreigner you remain a foreigner teyina expiry date the foreigner but that's a different issue. The second one now is what do you mean by an agent? Bw'oba ng'okolagana n'oli gwe bayise agent katugenda ku article 38 nakuwadde screenshot that so ojina okumpi
ejina ngena gifuna wano nakwadde screenshot article 38 civil rights and activities every Ugandan citizen ngamba article 38 eya constitution ababadde batugobera a government every Ugandan citizen has the right to participate in the affairs of government individually or through his or her representative in accordance with the law. In accordance with the law. So at the last phrase, in accordance with the law, yenkulu. That last phrase. Kakati bogenda mu that bill of theirs, je bayita sovereignty bill, ekulaga byotayina kukola. Like read 2F. Sovereignty bill oginawo. Well, nalabyo ng'ogina. Njirina, yes. So me 2 section 2 I think F. Section 2 then F. Ninamu bano bakoze copy je basina the entire bill. Okay. Nina so just ye controversial. Byegenda okugana. Omuna Uganda gwe bayise agent tajja kwetaba to influence. Okay, even to discuss, because to discuss is to influence. Kwogera ku tajja kwetaba mu kubaganya birowoozo. Kubyenkola yenkulaakulana ya government. Tugambe kati eteeka lino constitution ekukkiriza kujja ku radio n'oyogera ku nkola ya gavumenti ey'ebyenkulaakulana. In other words, ojja kuba toyina mukisa gwogera ku PDM for instance. Kati constitution eno kyenjagala ekukkiriza nti osobola okuwa ebirowoozo ku byenkulaakulana by'eggwanga, ku nkola ya gavumenti policy ku byenkulaakulana bya Uganda. Kati nga bw'olesa example ya PDM nogamba nkuluza byenaga nja kuwa 1.5 million nga loan, gwe nogamba towa loan ya 1.5 wa 5 million, olinaga nja kuwa grant 1 billion to sub county or parish, nogamba wazino a constitution ekwa right. But constitution esemba yonge gamba in accordance with the law. Kati teka mskulu 7 lyalese naye takibulira abantu nti alirese to operationalize those rights. Naye atalirese kuyamba alirese tukatenaga singa obanga kirabika okolera oba okolagana n'omugwira oba n'omuna Uganda ali wabweru ojja kubuuzizza omusango. So it introduces another aspect of a crime, that you have even committed the crime. Myaka 20 mu komera oba oweeyo enkasi ya billion 2. So in other words, but bwoba wakubyogerako ng'okolagana n'omuna kati nga bana abali Japan abali batowa amasimu wano n'osoma message ye naga oyo gwosoma message ye ate ajja kuwako ne mobile money ate ali Japan, therefore you are an agent. Kati bakuteeka ku mpingo you get kyetaga is to only prove that. So tukyasobola kusoma messages z'abantu in case it passes. Bantu banakola implication yayo kakati akuba kuteeka ku enkasi both emyaka 2 oba billion number oba billion emyoka billion actually billion yes. Then akolaga ekirala but bw'obanga olina program nga yakuwadde sente abaweeru okuwa ensigo oba okulima oba kukola naye nga gavumenti ekikola. Now that you are counter fighting. No, nga government ekikola naawe noyagala otambulire mu program eyo. Like you see they are skilling. Now nogamba njagala kuteekawo essomero eriwa skills bamakanika baani. Kati yene gamba oyina okusaba olukusa Minister of Internal Affairs. But Minister of Internal Affairs ne weekuwa olukusa ate kiina okugenda mu cabinet
ekisalewo kati naye wano tekulaze mu cabinet gwogendayo otya because toyinayo MP toyinayo akukiikira mu cabinet. The only one agenda mu cabinet, by the way, even these ministers they don't directly go to cabinet. Ebintu biyita ewa secretary to cabinet who is the head of civil service, public service. The minister of agriculture or internal affairs takola agenda. You make a cabinet paper with a permanent secretary ne bigende wa secretary of cabinet nebakola agenda biche bintu byabo siberanga yo, but bwembana yina system ngabola bakira katomalaga leta nsonga ku floor of parliament the MP that are found is why no kubera order paper why no kubera watch kakati nebuza gwe agenda okusima borehole ena Kifuma as an NGO ngensimbo ndoza mu cabinet nawo bwe baba na agenda secretary aleta agenda ne babasaba bagikirizo baba dusimanyi kusegenda ngasa ho gabesta manyi but nawo kirabye kakate ze mbulira gwe Romshana ngoyagala kuleta ufunye ensimbi ezileta borehole na Kifuma. Now the ochitu them fall by the time Ministry of Internal Affairs wechiyisiza na rotalo then mazo kuchiza that's not enough kino okujja mu cabinet ogenda kulaba otafire abakitwala then okigoberera ogaba nolaba eno bill basobola okugiyisa 1 week bano. There is a huge problem. Tebatunu bakolera mu busungu because waliwo gwe bagala okulwana oba waliwo balwana isimanyo bagwa kati bayinza okuyisa etteeka nga either teligenda kukola obanga ligenda kukwata bobenyi nnyo ate nga beligenda okusooka okukwata bebo abatuuliriza bwe tubadde olunaku lwaleero musibe bulungi era mwera.